Guys mugamba mutya oluvannyuma lw'okunoonya Namubiru Hajara kyakakasiddwa nti omwana ono yattibwa n'asuulibwa mu ddungu era ng'essaawa zino bali mu kusamba nsiko okulaba nga bafuna omubiri gwe. Akiru Hilda watta omwana w'abandi nga tolina bukakafu just oteebereza buteebereza. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Maama Kiyumba asse Kadaama n'amusuula mu ddungu mbu lwakumwagalira musajja baba taata Kiyumba, naye nga kyannaku ddala. Emirambo egisangiddwa mu ddungu kitegeeza nti bamaama Kiyumba bazzenga batta Bakadaama ne babasuula mu ddungu. Ne munnange ennaku z'omubbizi baana zokka olunaku lukya ne bakwata, naye nga bunnyabo bulijjo obusuula mu ddungu basanze magumba meereere, mirambo myereere n'ebirala bingi bitiisa, naye nga nsaba Katonda abafamily abagumye. I'm speechless. Soka awulireko. Nambuza video no sharinga video tuke ku bazadde ba Namubiru Hajara, oyo omwana ali awagulu mu kafaananyi. Ono omukyala ali wano wansi mu kavidiyo ono ne mu kifaananyi ono ng'akutte essimu ye yatta oyo omwana. Bwe yamutta n'amusuula eyo mu ddungu egyo olaba gye tubadde tugenda. Mbu yayagala bbaawe. Oyo omukazi ono yatta ono omwana yali amusuuza, yali amusitinga nga Maama Kiyumba ebya Saudi Arabia mubimanyi ababeerayo. So bazadde b'oyo omwana Namubiru Hajara twagala obbategeeza nti muwala wammwe z'embuyaga ezigaza engoye. Mwana bamutta ne bamusuula eno mu ddungu, ali eno mu ddungu eno gye bamusuula. So mukole ekisoboka kyonna mukobere embasi ye Uganda eye Saudi Arabia mufune obwenkanya ku mwana wammwe, mukole ekisoboka kyonna babaddiza omubiri gw'omwana wammwe. Naye omwana wammwe bamutta nsonga za musajja eyagala taata Kiyumba bawuuna omukazi n'amutugumbula n'amutta n'amusuula eno mu ddungu. Tetubadde tugenda tetutumanyi batunalaba omulambo batugambye baweewo oba mukitegeera. So Uganda mwebereremu, abaana be bawositinga mweberere. Batolosi maama mwebereremu era nsaba Katonda abongere obukuumi. Bimalamu nnyo amaanyi okuba nga Munnayuganda munno, naye yajja nga Kadaama munno ate nga yasanyawo obulamu bwo olw'omusajja obusajja. Simanyi lwaki abantu obuntu obutono nnyo bw'obamalamu nnyo. Mpulira mbu abatolosi abasajja b'omubatolosi Saudi baatugabane. Musajja tasobola kubeera ku mukazi omu naye notta munno olw'omusajja agenda okukera naawe akulikewo. Njagala wawulireko ebisinga naye nga kitono nnyo kitalo ddala. Nsaba omugenzi Omukama musonye byamusombako ne family ye agigumye. Ebiseera ebisinga omuntu akola ekintu naye nga tamanyi outcomes. Naye omukyalo ono waatudde ne waali nkakasa ne w'omuntu ekyasinga okwagala okulya tekisobola kumukka mu lubuto. Ne w'omuleetera nti kino kyasinga okwagala kye kisinga omuwoomera tekisobola kumukka mu lubuto. Olunaku lwe yakeera ku makya n'aleka Munnayuganda munne ku ttale ng'amusse ne ddereva we baali, lwe lunaku lwe batandika obbulwa emirembe paka lwe balifa. Baganda bange njagala okubagambayo ekintu kimu. Bannyinaffe bangi bafiira mu bintu eby'ekisiru. Bannyinaffe bangi bakola nga zisaddaaka. Bannyinaffe bangi bagagawazza bamaama b'eyumba ne badriva. Ekisooka bamaama b'eyumba bakolagana ne badriva ne bamugamba nti waba akwadde sente osindika tozisindika kuba talina kyagenda kukola. Bw'aba akwadde miliyoni 2 jako 6 balansi omumpi oba tugabanire mu makkati. Omwana akoze yamenyesa omwezi mulamba, oyise driva omuwadde sente, mukoze omukujjukujju, omwana sente mugayo zimusindikira ne muzigabana. Badriva ne bamaama b'eyumba mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo.
okuteeka bannyinaffe mu birowoozo ebingi, kubanga teri kintu kisinga kumalako mirembe nakuteeka mu birowoozo bingi. Depression ebiseera ebisinga ebeera ku muntu nga alaba talina kyazzaako. Teri kintu kimenya nga omwana akukeera ku makya n'akola omwezi gwe ne guggwako lunaku lumu paka nnaku 3 oluusi asuze teyeebase, bamukyunyizza, talidde, bamukubye, bamukoze n'okwata akasente ke. Abalala ne babasasula ne mubayisanga abatalina kye bali. Bamama b'ennyumba mukoze ebintu bingi nnyo okusiranya baganda baffe, kyokka ng'ate be baba beezezzaawo. Nze njagala okubagamba ebintu bino, amalogo gali mu bamama b'ennyumba, okusiranya n'okwerogaŋŋana n'okuttiŋŋana. Amagendo gonna ge mumanyi gatandikira mu bamama b'ennyumba n'abadriver. Tewali bantu bakyasinze kusiiga bulwadde, kusaasaanya bulwadde nga badriver. Nina badriver balinga nga 20, amannya nga nina n'ebifaananyi. Bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu Saudi omwo okusiiga abaana ab'omuwala obulwadde. Agenda ng'agenza omukima n'abakuba paakinze nti emmotoka ezikidde, alina gwalinda ajja akole asimanye bagitereeze, n'alyoka akabasanya omwana w'abendi. Namugamba mutayagala nvaamu ogende, nga talina waatandikira. Mukazi wattu gyalaga wala, kyokka n'olugendo lwatambudde okuva gy'avudde nalwo lwawala, nga option gy'alina kwebaka na driver asobole okulaba ng'asevinga obulamu. Naye ng'olukwe maama Kiyumba alulimu. Bamama Kiyumba abo bamutabula obutwa ne babuwa abaana. Singa omwana abamuteresezza ssente nga nnyingi, namugamba zinterekere n'akola nga bwazimuteresa. Abaana babeesiga naye ne mubayiwa. Nze nina sitole nnyingi ku bamama b'ennyumba. Waliwo omukyala omu ali Riyadi atunda abaana Abawarabu bakwatagana naye, n'atunda abaana ne babajjamu ensigo ne babatta ne babasuula mu malungu. Abalala n'abafumbiza, abalala bakozesa kwetunda, abalala baba namugamba nti oba banebwaka nti twagala kino namugamba eyo ndogoyi yammwe nagibakwasa mukole buli kimu. Abaana ne babakubira amasimu agamba bannange Mama Kiyumba omusajja akola banagamba gumaate eno teri mirimu, naye nga lwaki oba wapika omwana wa munne atoloke agende mu mbeera eyo. Mukyunya abaana, bamama b'ennyumba ne badriver beekobana abantu babiri bazannya geemu. Kati gwe weebuuze, Mama Kiyumba talina mmotoka, kitegeeza yakozesa driver okuvuga omwana ono ne batwalayo mayiti. Asooka atuwulire driver yali ani eyavuga omwana oyo okumutwala eri. Abantu batambula ku basawo ne bakola abaana b'abenga ebintu. Omusajja gw'oluubirira tomulinamu na mwana, just mwesanze busanzi. Waleka abaana be ewaka, naye yaleka abaana be ewaka. Lwaki obotta omwana wa munne okumutuusa kwegesa? Bannange bazadde b'omwana ono nibanga byemuli. Ono omukyala yeetaaga kuwa kyakulabirako, teyeetaaga kutta, wabula yeetaaga okuwunyisa ng'ava envunyu mu bukyala, ng'akulukuta amasira mu nnyindo ne mu matu, ng'awunya ekitenkanika, ate ago asuulibwe n'eddalu, nga buli watuuka aboolebwa abulweko emirembe, ng'ate tasobola nakojja mu bulamu bw'ensi, nga bwe wakigezaako awugulwa n'asigala ng'akyali mulamu. Bano y'embeera gye beetaaga. Oba n'omugongobaza
olaba abantu bano beetaaga okukolebwa ekintu n'asigala eyo gy'ali naye nga talina lwadde egamba nti kati gano ge magezi agasobola okuwuziza ewaka naye ng'omuwunyisizza omukyayisizza tasula mu nnyumba oyo mugobesa mu nnyumba oyo nga newayingira bw'ati alabwa omuzimu gw'omwana oli gujja gwagala mutema kadduka ebiseera bano abantu be beetaaga ebintu ebyo omwana wa munno omusudde mutubuulire bannange ajjukira nabagamba nti nteekawo vidiyo zino ku lw'abakaddama bannange bafunemu ekyokuyiga kuba teri wa famire agenda kuva gy'avudde akusomese butya bw'olina kweyisa mu kiyumba oba okubeerawo oba okutambuza embeera oba obulamu naye nga tusaba gwe nawe naye abadde alowooza ku kintu ky'okutuluka ofunemu ekyokuyiga gwe n'omutolosi gwe naayagala okutuluka kuba abaana abagala okutuluka babeera bangi naye nga nsaba owulirireku wano eno aye tweyongereyo leero okusinga njagala kwogera ku batolosi n'abawala mu biyumba bwe omanyi nti oli mutolosi oba ng'oli mu kiyumba nga oyagala kutoloka sooka omanye bino wammanga nga tonnaba kutoloka sooka ofune omuntu yenna yenna bwe weesiga asooka akulongooseza amakubo nga tonnatoloka asooka akugange asooka akuwugule eri abalabe n'ab'amaaso amabi bino ebintu mbibagamba basinga ate mubitwala nga nsonga naye mmala otuuka mu mbeera embi ate omusinga okukola ki okulaajanira njagala mbawayo ekyokulabirako kimu lwaki mulowooza omuntu waaba apanga okuva eno e Uganda okugenda eyebweru okukola bwina bigaanyi asibira mu mbuga oba agenda ku musawo omusawo n'amukolako ogenda okulaba ngaebintu bikoze eki bisumulukuzi sigamba nti wali eri aba tagenda sumululwa abajja genda naye wano kitegeeza bw'agenda ku musawo agenda mwanguyiza ku nsonga ze amuseeko obukuumi paka lwatuuka ku mulimu then bw'otuuka ku mulimu making sure okulaba nti ofuna obukuumi obw'amaanyi ennyo n'olumanyo omuntu yenayina nga yawaŋŋanguka bino ebintu bisatu olina okuba nga obiyina oba olina okuba nga olina olumanyo kyekisooka ng'ekintu ekigenda okutuukawo okimanyirawo n'okiwugulwa oba si kyo n'ofuna amagezi ag'okukola ekyokubiri kwe kugangibwa oba olina okugangibwa kubanga abantu bangi bagenda kulwanisa nga baagala bakoze ku ttaka ekyokusatu kwe kuwugulwa owugulwa ab'amaaso amabi abatemu bannakigwanizi abatayagala kukola abalinze ez'okukakeeka singa okola ebintu ebyo bisatu nkulayirira ogenda kukola emyaka n'emyaka nga ssente zo zikola ozirabako yensonga lwaki abaana abasinga abagezaako okutambulira mu buwangwa n'ennono bagezaako okwezuula bafundikira bawangudde wabula bano bagamba nti kansabe katonda wange kankole bwe nti afundikidde akoze emyaka mingi ng'oluusi alina kapuloti kokka nga temulina nnyumba gwe omutolosi fuba nnyo okulaba nga ekisooka mu byonna ofuna olumanyi okumanyikibwa olumanyi olwo nga ekintu kyonna ekiba kigenda okutuukako akazaali omutima gukutyemuka oba n'okiwulira mulimu nati omutima omutima ne gugaana okitegeera ekyokubiri olina okuba nga owuguddwa ekyokusatu olina okuba nga olina obuganzi ekyokuna olina okuba nga oweebwa ekyokutaano olina okuba nga weeganze kuba wabweru gy'ogenda okulaga ogenda sisinkana ebintu bingi ewali ab'amaaso amabi ewali abakulwanisa
ewali abaagala okulwaza kubanga ojja kufuluma wabweru omuntu ajja akwegomba akukwane okkirize weebake naye akusibye ebirwadde ne bwobanga weekozeeko nga omuntu omaze okweseetinga oli wajjanga bulwadde omutima gwe gumugaana. Mulimu omwana n'afuluma ate neyejjusa n'okujjusa lwaki natulose singa nasigalayo eri nga buli mwezi abadde afuna ssente ze kyokka bw'atolose mu myezi 3 akolamu omwezi gumu ebiri abadde mala atudde waka oba ofuna oba tofuna. Mutukira nti bw'otoloka ogenda kwesasula ogenda osula ebiseera ebisinga weeriisa weegulira buli kimu ogenda ofundikiranga n'omwana ali mu kiyumba asikadde akusinga weeyagala ate ng'otolose era ogenda kuddayo mu kiyumba ng'ogenda okukolera sigamba nti otolose ogenda kwekozesa oba si kyo olina wogenda okukola ng'ovaana ogudda wano era oddayo mu kiyumba n'okola mwezi ku mwezi bwewakutama n'oddayo kitegeeza atolose siraba nti kyokumokoze kiba kirungi olw'okuba oyagala okufuna ssente ennyingi naye ng'ate ensaasanya yaazo n'omuntu asigadde mu kiyumba ekyamazima akusinga. Abasinga mugamba nti mukama wange ayomba, mukama wange ankuba, mukama wange antunya, abalenzi baagala kunkozesa, babaagala kunkozesa, kino kiriwo kiti tebasasulira mbudde bannange ndi bwe nti just lwakuba nti tonnaba kwezuula. Okitegeera naye bw'omala okwezuula gwe ng'omuntu ne weetereeza mukama ono waba badde ayombanga eggulu agenda kukakka n'akulabe bulabi newe obadde okola emyezi 4 nga takusasula agenda tandika okusasulira mu budde. Bano abakusumba simanya baagala kwebaka kubagala kola ki tebigenda kuddamu kubaawo bagenda kuwa ekitiibwa kyo nga gwe omuntu naye bw'oyagala obeere ate okole ng'oli self weeyagala n'okweyagala. Naye ekisinga okubasumbuwa nti mwagadde nnyo content mwagadde nnyo okukola content n'ebintu ebitaliimu. Waliwo omuwala gwendaba okwo yeeyambula analaganika kati oyo njagala mumbuulire singa mu nnyumba mubeeramu kamera abaana abalenzi ne bamulaba oba baba n'amulaba n'atayiminga ng'abikoze ne bajja ne bamukozesa ne bamukaka akaboozi naye ng'avaayo ng'alagala nti baba yankutte. Mutegera ebintu bino mmwe mwennyini mmwe mwereetera ebizibu olw'okwagala likes ne views. Okumanyikibwa tekyetaagisa kintu kyonna. Omwana akeera ne ku makya n'akwata ekifaananyi kye nakola vidiyo ye oba natwa mu sound ne trendi nga n'amanyikibwa. Si buli omuntu ateekeddwa okuba sereebu, si buli muntu nti ateekeddwa okuba sereebu. Kitalo nnyo kitalo ddala eri hasula munnaffe tusaba omukama musonyi byamusomako ne family abagumye nenga kyannaku nnyo kyannaku ddala kina import pick up nyongera bakubiriza mujje tutambule ffenna ku layisi mujje tutambule ffenna mujje tuteese tubadde tusobola kulemererwa mujje ku WhatsApp tugeriziganye namba yaffe 0704444058 muneesige mbatambuze baddiya ku layisi muneesige mbatambuze mujje tuteeseganye tugire tubadde tusobola kulemererwa. Nyongera okubaza munaabala video nga to the end ne mulabula nga temubusikipinze emikono ndi musimu saba Katonda byemusinga okwagala. Ochani media kuchali subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwena bila kunyinga notification bell ubenga notified when take a video mpya.